What is this place? A hidden shrine behind the wall. Kyangenda okugamba si lugambo, si kintu kye nasoma ku intaneti oba kye nawulira okuva ku muntu gwe simanyi. Kino kyaliwo mu maka gaffe ku ttaka lyennyini jjajja lye yayita ettukuvu, era katono kitumire ffenna nga tuli balamu. Twalowooza nti tusikira mukisa, twali bakyamu, twasikira ebbanja era omuwoozi yali alinze ebbanga eddene nnyo okusolooza. Nga wayise ennaku 3 nga jjajja aziikiddwa, ng'akawoowo k'ennaku kakyawanikiddwa mu buli nsonda ya luggya, muganda wange Ssemakula yakoowoola ng'asinziira mu kisenge eky'emabega. Jangu olabe kino. Eddoboozi lye lyali likkakkamu, nga mukkakkamu nnyo, ekika ky'obukakkamu omusajja bw'akakkamuulye ng'ekintu kimutiisizza okuyita ku ssali okukuba enduulu. Twali tusunsula bintu bya jjajja. Omusajja omukadde yali afudde mu kasirise mu tulo, ng'alina emyaka 81 ng'alese ettaka lye, ente ze, ekisenge kye yali takkirizamu muntu yenna kukiyingira. Yakiyitanga ekisenge kye eky'obwannannyini, teyawa nsonga yonna kuba wali tobuuza jjajja wabula okumugondera. Naye jjajja yali takyaliwo kati, era Ssemakula yasindika era weggula. Tegwali mulyango wabula ekipande eky'obulimba ekyazimbibwa okufaanana ekizimbe. Ekyassibwako akabonero n'obwegendereza ennyo ne kiba nti emyaka 20 egy'okubeera mu nnyumba eyo tewali yakitegeera. Emabega waakyo waliyo akasenge akatono akataalimu mpewo, ekizikiza okunnyogoga mu ngeri eyali terina kakwate na bbugumu. Twayasa omumuli munda. Wakati mwalimu ekiyungu eky'ebbumba nga kyayatika olw'emyaka. Naye nga kisubiddwako ebintu eby'ebyuma ebifuuse enfuufu, enkoba, ekisa ekyakambe, ekintu ekyali kifaanana ng'ekisumuluzo naye nga tekiggulawo kintu kyonna kye twali tumanyi. Amagumba g'ebisolo amakalu nga gasengekeddwa, embugo enzirugavu olw'emyaka nga zisibiddwa enviiri z'omuntu. Era mu nsonda waliwo ekita ekisibiddwa nga kizitowa. Ssemakula yakisitula n'akinyeenya mpola. Byenyeenya munda twetunuulira. Waliwo ekintu ekyalinga amazzi munda mu kito ekyo, mu kito ekyali kisibiddwa. Katonda yamanyi bbanga ki. Ekintu kyali tekinnakala. Waliwo ekyali kikyali ekiramu munda eyo. Twandibadde tukiteeka wansi, twandibadde tutambula ne tugenda, twandibadde tuyita omusumba oba omusaasalodooti. Omuntu yenna ne tuva mu kisenge ekyo era ne tukisiba emirembe gyonna. Wabula mu kifo ky'ekyo twaggulawo ekita. Akawoowo kasooka kutukuba, ekikomo n'ettaka n'ekintu ekikadde okusinga byombi. Era awo wansi waliwo omusaayi. Nga si mupya naye era nga si mukalu, nga kukuumiddwa, nga kiringa kye baliisa. Twakubira Ssaalongo ssa ly'essimu, omu ku basajja abaasembayo okusigalawo ng'amanyi jjajja waffe mu buvubuka bwe. Yalina emyaka 9 era bwe twannyonnyola bye twasanga ku ssimu yasirika ddala okumala ebbanga eddene. Awo n'agamba nti temukwata ku kintu kirala kyonna, nzija. Yatuuka mu ssaawa emu ng'atambula mangu okusinga omusajja ow'emyaka gye bwe yandibadde asobola okutambula. Bwe twamutuusa mu kisenge yayimirira ku mulyango n'agaana okuyingira. Yatunuulira ekiggwa ng'ali ku mulyango, emikono gye nga gikankana, emimwa gye nga gitambula mu kintu ekitaalinga ng'asaba. Oluvannyuma yatuula n'obuzito mu luggya n'atubuulira buli kimu. Jjajja wange teyali mulimi wa bulijjo. Mu myaka gye egy'obuvubuka yali mutabaganya w'emikolo, ng'aweereza bannannyini ttaka ab'amaanyi mu kitundu kino, mu kiseera ng'enkola za Buganda enkadde zikyaddukira wansi w'ettaka, wansi w'obulamu bw'omulembe guno. Yali yeesigika, yali wa mugaso. Era bwe yali ayagala ettaka lino, ettaka lyennyini amaka gaffe lye gaali gakuliddeko, baalimuwa. Naye singa kirabo ng'endagaano. Ettaka lino lyamuweebwa mu kuwaanyisiganya endagaano y'omusaayi
Endagaano eyasibwako akabonero ku kiggwa, eyajulizibwa emyoyo gy'abajjajja era ng'esibiddwa okuyita mu mirembe. Ebigambo nga Ssaalongo Ssali bwe yabisoma ng'amaaso gamuzibye, ate ng'eddoboozi lye liri waggulu w'oluwuzi bye bino. Ettaka lyandibadde likulaakulana, amaka gandibadde gakuumibwa, obulwadde bwandiyise ku maka, abalabe tebandiwangudde. Mu kuddamu buli mulembe ogwokusatu, obulamu okuva mu lunyonyi olw'omusaayi omubereberye bwandiweereddwayo okudda mu kiggwa. Jjajja ye yali omulembe ogwasooka, taata ye yali ogwokubiri. Ndi muzzukulu w'ababeryeberye, nze ndi mulembe gwa kusatu. Ssaalongo Ssali yatunula, nantunuulira butereevu. Ekita bwe yagamba mu kasirise, omusaayi oguli munda bwe guba nga gukyali mazzi, ebbanja terikoma kukola. Liyiseewo, ekiggwa kibadde kirindiridde era kati nga bw'ogguddewo ekisenge kimanyi nti oli wano. Njagala otegeera ekintu, siri muntu alina nzikiriza nkyamu. Nakulira mu Kampala, nagenda ku ssomero, nina diguli yange. Nali nzikiriza mu ssaayansi n'ensi ey'amagezi. Nalekeraawo okukkiriza mu nsi ey'amagezi mu nnaku 7 nga mmaze okugulawo ekisenge ekyo. Olunaku olwokusatu muto wange Nakato yagwa ewaka. Tewaali kulabula, teyali mulwadde, yamala gagwa. Era bwe twamutuusa mu ddwaliro, abasawo batunuulira akuuma akasoma puleesa ye ne katabulwa. Nabo ne batabulwa kwe bataasobola kukweka. Ennamba ezaali tezikola makulu mu by'obujjanjabi ze zaali kukuuma. Yazirika nga bwadde engulu, nga bwazirika era nga bwadde engulu. Era mu biseera bye eby'okutegeera yasigala atubuuza lwaki mu nsonda y'ekisenge ky'eddwaliro mwalimu omusajja omukadde eyali ayimiridde. Ffe twali tetulabawo omusajja mukadde yenna. Olunaku olwokutaano, mutabani wange Kizza ow'emyaka 12 yayita mu luggya ewa jjajja ng'adda eka okuva ku ssomero. N'ajja munda mu nnyumba ng'amaaso ge meeru era ng'akankana. Yagamba nti waliwo eyamuyita erinnya okuva emabega w'omuti gw'omuyembe omukadde. Yagamba nti eddoboozi lyawulikika nga jjajja. Kizza twali tetumugambye kintu kyonna. Yali talina nsonga yonna lwaki akwataganya eddoboozi eryo ne jjajja okuggyako ng'aliwulidde mu butuufu. Olunaku olw'omusanvu, omwana wa Ssemakulu omuto omuwala ow'emyaka 6 ayitibwa Tina yatandika okwogera mu tulo, sentensi enzijuvu. Abazadde be baazikwata ku ssimu kubanga baali balowooza nti aloota. Bwe baagikwata ne bagiweereza Ssaalongo Ssali, olutambi olwo baalumuweereza ku ssimu ye. Wabula yatukubira essimu amangu ago. N'atugamba ekyo si kirooto kya mwana. Olwo lwe lulimi olw'endagaano. Asoma ebigambo, ekiggwa kizudde olunyiriri lw'omusaayi, kikola okwewozaako kwakyo. Ku lunaku olw'omusanvu nali sikyebaka, nali sikyalina magezi, nali muzzukulu w'omufu eyali atidde ennyo, eyali akoze ekisuubizo ky'ataatubuulirako. Era nga nze kisuubizo kyekyali kitunuulidde. Waliwo omusajja omukadde abeera okumpi ne Naggalabi, sijja kuwa linnya lye mu bujjuvu olw'okumuwa ekitiibwa. Amanyiddwa mu kitundu kino ng'omuntu atambula wakati w'ensi enkadde n'empya. Omusajja ow'okukkiriza, naye era omusajja ategeera enzimba y'endagaano z'abajjajjaffe. Bwe twatuula mu maaso ge ne tunnyonnyola buli kimu: ekisenge, ekita, omusaayi, obulwadde, eddoboozi, okwogera kw'omwana mu tulo. Yawuliriza nga tasalako. Oluvannyuma yankwata emikono n'ayogera ekintu kye siryerabira. Endagaano y'omusaayi temenyebwa mu kuyomba, temenyebwa mu kusaba kwokka. Emenyebwa omusaayi ogusingako, oguweebwayo n'obuyinza obusingako mu kifo kye kimu we yakolebwa. Yannyonnyola ebyali byetaagisa omukolo ogw'okuzzaawo embeera, ebiweebwayo ebitongole, ebigambo ebitongole. Okuddamu okuggulawo endagaano mu kifo ekyasooka,
ekisenge ky'ekiggwa n'ekigendererwa si kyakugiriisa wabula okuggalawo akawunti. Naye waliwo ekyetaagisa ekisembayo ekyaleetera ekisenge okusirika. Ekiggwa kyali kyetaaga omusaayi ogwaweebwa ku bwereere. Tegutwalibwa, tegulimbibwa, si kukakibwa. Kyali kyetaaga omuntu okuva mu lunyiriri lw'omusaayi olwo, okuyimirira mu maaso gaakyo ne yeewaayo kyeyagalire mu kifo, ng'alangirira nti ebbanja lyasasulwa mu bujjuvu. Nze ne Ssemakula twatunula emitala w'oluggya olw'omuzeeyo olwo okumala ebbanga eddene. Awo ffembi ne tuyimirira. Twaddayo mu luggya. Ku lw'okuna akawungeezi, omukadde yatuluŋŋamya ku buli ddaala. Twaddamu okuggulawo ekisenge ky'essabo. Twakuma omuliro. Twayogera ebigambo. Era akaseera bwe katuuka nze ne Ssemakula buli omu ne tusala engalo zaffe ne tuleka omusaayi gwaffe ne gugwa ku ttaka mu maaso g'ekiggwa ekyo. Si mu kita wabula ku ttaka lyennyini, nga tulangirira n'amaloboozi gaffe n'okubeerawo kwaffe nti tuggalawo ebyo jjajjaffe bye yali agguddewo, nti ebbanja liggwawo n'omulembe gwaffe, nti tewali mwana yenna azaalibwa mu lunyiriri luno olw'omusaayi oluvannyuma lwaffe agenda kutwala kino mu maaso. Ensigo eyo eyalina omusaayi ogw'okukuumibwa gwe twali tutya okukwatako yakala ekiro ekyo. Era ekita kyakalira. Puleesa ya Nakato bwe yatuukira enkeera yali eteredde. Abasawo baakiyita okuwona mu ngeri etategeerekeka era tetwakinnyonnyola. Kizza teyaddamu kuwulira ddoboozi, Aisha yeebaka mu kasirise. Naye ebyo bino omukadde bye yatugamba nga tugenda, era kino kye kitundu kye neetaaga muwulire. Yagamba nti endagaano esirise, naye si buli ndagaano y'ekika kino nti esaanawo ddala mu mukolo gumu. Endagaano ezimu zirina emirandira egigenda mu buziba okusinga omukolo ogumu bwe gusobola okutuukako. Yatugamba nti mu myaka egijja tulina okusigala nga tuli bulindaala, nti abaana b'abaana baffe balina okumanya ebyafaayo bino, si kubatiisa wabula okwetegekera, kubanga endagaano eziikiddwa mu ttaka etera okuddamu okulabika nga yeerabirwa. Era yayogera ekintu ekyasigala nange buli lunaku okuva olwo. Jjajjaawo teyali musajja mubi, yali muntu alina essuubi. Abantu abaggwemu essuubi basuubuza bye batasobola kutegeera mu bujjuvu. Ekikangabwa si nti yakola endagaano, ekikangabwa kiri nti teyabulirako muntu yenna kubanga yali aswala. Ebyamanga bino tebikuma bantu be twagala, wabula bibalumba. Ekyo nkifumiitirizaako buli lunaku. Emboozi eno nginyuma mu lujjudde omulundi ogusoose kubanga nzikiriza nti omuntu alaba bino yeetaaga okugiwulira, ng'owulira obuzito mu maka go nga tewali ayinza kubunnyonnyola. Omuze gw'obulwadde, ogw'okufa amangu, ogw'ebintu okutambula obi mu ngeri eziwulira nga zirina akakwate naye nga tezirabika. Nga mu maka go waliwo ettaka eririna ebyafaayo naye nga tewali abyogerako. Nga waliwo ekisenge omuntu omu kyataggulawo, ekibuuzo omuntu omu kyatabuuza, erinnya omuntu omu lyatoogera mu ddoboozi ery'omwanguka mu nkuŋŋaana z'amaka. Sibagamba mutye, mbagamba mubuuze ebibuuzo nga bakadde bakyali balamu okubiddamu, kubanga jjajjaffe ekyama kye yakitwala mu ntaana era ekyama tekyasigala awo naye. Obusika obumu buba mikisa, obumu kulabula, era obumu ebyo ebizingiddwa mu kasirise era nga bisiddwako akabonero emabega w'ebisenge eby'obulimba. Amabanja gajja okusanga abalamu mu ngeri emu oba endala. Manya by'osikira nga tebinnaba kweyanjula gy'oli. Endagaano y'omusaayi tefa na musajja eyagikola, erinda erinnya lyokka eriddako ku lukalala. Emboozi eno bwe bayakutuukako gigabane.